abawagira Muhoozi emikono waggulu, abawagira Museveni emikono waggulu, abawagira Kyagulanyi emikono waggulu. Bebali wali era alaza kubasaasira nyowe maama n'abaana na hano nawe itu ndamyakena bantu maaso bano abantu bemulaba bano basobola okuvaamu ekintu singa tubakwata bulungi. Omukyala begumisa twala ye mu kunyolwa kwe agambye nti ajja kukolera wamu n'ekyaki eya mukulu wange brother banyo okubanga Richard abadde mukozi ate yayingira mu magye mu kiseera bw'abadde akulembera SFC abadde omu ku staff oba ku kyalo kya Mwami Bugingo oba ku kanisa ya Mwami Bugingo oba wa mu Kampala okulaba nti oba olina information eyo ogireete eyambeko police okwa crime intelligence ye Brigadier General Wulira oba tuukirira yenna g'omanyi nti mbega wa gavumenti olabe nti oyambako gavumenti okuba so bwe bubaka obuvudde mu police minister ajja kwogera ebivudde mu gavumenti si mulimu ogwange kubanze n'abandatahamu abantu bano bateera mu ngalo tufeeri tikuja muteba bateekamu ekitiinisa tuyambe ne bakwatibwa abalala babadde bagenda okuttibwa tibajja kuttibwa. Yes. Jovi aguma kando taterebuka ebyawe ruhangana abimanyi amafuzi gawe nigaza kukira musange kintu kiri murara nze senga teneyunge kulaini tusalenga tukambula kubanga omwana nira tubaniriza mwe bali kujja so abawagira stability mu ggwanga abagala enkulaakulana tetukuba batakkiriziganya nabo ani amuzaala so tosobola kuwagira mwana nga towagira kitaawe. Omukulu avudde mu ofisi ya president Faruk Kirunda yimirira abantu bakulabe nze ba MC babadde tebatukkiriza okutereeza erinnya lyaffe erya gavumenti tuleme gavumenti eno yaffe gavumenti be baffe abantu sade tujja gamba nti baminisita tebakola naffe tusirike so okwogera nagamba nze njogere mu kifo kye so Gashumba wabadde amweteramu nengamba tontamanyi atuwadde kazindalo kano so Mwami Faruk Kirunda tegeeza sigenda kuddirira ngenda kwagala Katonda nga bwe simwagalangako era ngenda kuweereza Katonda nga bwe simuweerezangako ate nyina obukakafu nti ffenna abali wano n'obwana obuto bujja kuva mu nsi nga gavumenti eyatandikwa Museveni yekyafuga. Nkiddamu kinyina obukakafu nga n'obwana obuto n'abali mu mbuto abali wano tujja kuva mu nsi nga system eyatandikibwa Yoweri Kaguta Museveni nga yekyafuga. Simanyi bwe kinaabaawo naye tejja kuvaawo. Chin. Up. Piga risasi. Amri ya kwanza. Risasi ya kwanza piga. Eye Richard yansuubiza kyamadanyala okwogera kubanga nagaana okukkiriziganya naye era nga buli lwakyogera nkisazaamu nga Peetero bwe yali asazaamu ekyokufa kwa Yesu. Ne Richard abaana bange bakimanyi
mukyala wa Kimanyi for the last 10 years ng'agamba nti amasasi bwe gali bagakutta nga mangi nga galina kutta ye bagali banga galina kututta fembi ku masasi 10 ajja kulyako 9 nja kufuna limu akati ne tubaddeawo ate bwewunye Richard ng'asaba essaala enzibu ng'agenda e Somalia n'agenda e Congo naye nga bw'aba agenda omanye essaala gy'asaba bw'abaawo ayagala okunzita tajjanga nga Richard tannadda essaala ye ng'egamba abamumanyi bonna abadde akibagamba essaala ye ng'egamba bwe bali babaakunnumba tubeera babiri n'anfiirira era ng'abaana be bakimanyi nti baana bange era nga yabagamba dda don't worry oba kusoma oba kubeerawo temweralikirira nga simanyi Richard ali nga Yonasaani mu Bayibuli yagamba Dawudi nti tojja kulema kubeera kabaka era Yonasaani yali asaanidde okubeera kabaka kubanga yali mutabani wa Sawulo kabaka naye n'akakasa Dawudi nti alibeera kabaka ye bonda wano tosobola kumanya nti ndika ebisago etwabadde mu ddwadde bankubye empiso nnyingiko ne wabaawo yatutte ekifaananyi oba yabadde musawo ng'empiso omaze ozikuba wano waliwo kapamba ke bataddewo ne bafuula nti byeddameji gyennyina naye sijja kubeeyambulira wabula amasasi bwe gaatandika ndowooza abiri agasooka kuba kati bwenda byo ku mulambo bamukuba ndowooza wane bwe gamuyitako wano mu mugongo bankuba amasasi abiri ne gakolawo ekkubo abasawo bagamba eza gayitawo abiri oba gayitawo asatu mu mugongo gwange wano ku mukono ogwa kkono kuba bagakubanga bava ku mukono gwa kkono Richard n'afuuka shield abasajja bayongera okuba amasasi nga nze mpulira omugongo gwange gwonna gunnyogoga mbadde sirina experience ya musaayi nti bwe baba bakubye amasasi omusaayi gunnyogoga obanga gubayiridde amazzi agavudde mu fridge Richard nangwako Mukama n'aŋŋamba okutama n'enkutama ne bakuba Mukama n'empulira eddoboozi nga liŋŋamba teweenyeenya leka bakoofaminge nti mwembi muli bafu naye muno bw'aba mulamu nga naawe oli mulamu ngenda kukuwulira ekiddako Katonda bw'oba tomuwulirangako nsaba omuwulire nga bya mirembe kuba namuwulidde nga si bya mirembe buli kye yaŋŋambye ekyabadde kituufu era bwe yaŋŋamba nti bakakasiza muli bafu bagenze simbula ne noonya we nsimbulira kino twali gwe naakibuulidde Richard ng'ali kuli kunza amasasi gange gonna yabadde ngabo yange Richard tiyabadde wakufa yafudde mu kifo kyange Richard yafudde mu kifo kyange amasasi gonna ge bandinkubye Richard yangwako ekintu kye yaŋŋamba nga sikikkiriza kyabaddewo yakikoze kati omwoyo omutukuvu yaŋŋamba nti simbula nga wabeera gye yaliiva wonna yeebaseewo nanga nebaseeko nze ndi wansi wa steering. All I want to say, I'll always love my dad even if he has gone away. He will always be on my heart. He has been a mentor, has been a teacher, he has been my role model. Turi mu birori bya Richard tumusezera. Mana nuko yabiteguye ngo iki gihe kibe gihari kuko twe turi abana b'abantu ntacyo twashobora kwimarira, ariko icyo nshimiye Imana niko agiye ari umurokore kandi akagenda icyo yavuze icyo yasezeranye ari uko bibaye. Richard yagiye Somalia amarayo imyaka 2, abo yajyanye nawe nta muntu n'umwe wapfuye baragaruka. Hanyuma amaze kuhagera bajya Gasese, bavayo bajya Kongo, ariko nubwo yabaga ari Kongo
yajyaga telefona akabaza pastor yaba yaje ntago yararaga atarabona pastor kandi yaba ari no muri akavuga mfite guhereza ngomba kuba ndi hamwe na pastor kandi nkabikunda. Bantu bangi mugamba nti muli balokole nenga mulina emitima emibi. Bantu bangi bakere lubaga bakere na mirembe basala emirundi 10 nenga bwafuna mukisa kuwa obuki obutwa. Era mujja kwewunyanga tuli mu ggulu tuli ne Yesu nga mugamba gashumba nga sina time yamu. Lubuye wachi kubanga privately twakola ebintu Katonda byakola ki byatulagira okuyamba abanaku okuyamba bannamwandu n'okuba n'ekisa eri abantu abeetaaga okukola ki okuyambibwa. Obwo bwe bulokole bwe neetaaga bwe bulokole bwa Bugingo. Bugingo beera mugumu totiitiira yongeza na muliro ekiramu n'abali wano mufune okwagala. Ndayira nga ntya Katonda emyaka 10 from today tewali muntu ali wano agenda kubeera ku nsi. Kati mufiira ki waki mutingana betwaferwa twasima abantu mwena nima ya mwaferwa mwena abaraga hali konkara government ni tomahe twaferwa Richard yafa tutakirize ebito tugambire ebito tuganireho natumwe ebyatugwa mu mbere konkani mpamya tuija kutukamuzamo bene UPDF yaferwa omojo mutonkogu ukoko rahangana ko yakunda ko ya genda Alinda Vicky, the daughter. Number 4, Aine Veren, the daughter, beneficiary. Number 5, Aliho, the daughter. Number 6, Atkunda Vivian. Then, by the time of his death, he had not recorded the son in the records. I was told he had a son 2 months back. RA 19 Mumuza Richard was a member of Self-Help Association of Special Forces Command. The survivors will be provided from this association. We shall also assist the family process survivors' benefits, that is pension, at the UPDF quarters. May God rest his soul in eternal peace. That's a message from Commander SFC. Brigadier Bidi Mugisha. Ruhanga habwensa nungi government enungi lero oshitamina muri ebyo biro titwishire kuziika omwana weitu mutabani weitu ow'Oluganda twine mirembe ani agireeta Museveni Yoweri Kaguta hasa yalesiri beitaro omushaija oyina omwana w'omutabani akareeta omusikaramu yahandi hati muralinda ki? We thank God for the strength. This is the baby boy. Since he was born, the only home that he knows is at my home. Ensonga ezogerwa ku Pastor Bugingo ensonga ezo okujjako ng'omuntu alina kizibu ku mutwe ate oluusi gwe nga tekinaba kutuukako naye abatemu batemudde abantu bangi era nga mukirabako mukirabire ku Katumba Wamala goloza Katumba Wamala jeno yali asobola okuwaayo batta omwana we yasigale kakati kitegeeza nti n'ekya Pastor Bugingo ekimwogerwako kikyamu era ebyo ebimwogerwako ababyogera bebano nga abadde mu church n'avumirira ebisiyaga kati abaagazi b'ebisiyaga be bantu aboogera ku Pastor Bugingo ensonga ezo nti yabadde mu lukwo olw'okupanga nti bafune ssente wa president.